Kino ki government abantu bakikowa ko wadda bakyeta mwadda mufiirawo lwaki. Ki government abantu bakikowa wadda bakyeta mwadda fulumizinga yabingamba. Pazo twaddamu kuyiwawo nnyo mubiri. Gwo tulabayo ffe mu campaign bwe tujja tubeerayo olunaku lumu ne tuddayo. Feno government twagikowa ko wadda tetukyalina kye tugikolera. Twagyeta mwadda. Pazo toyiwawo nnyo mubiri. Toyiwawo nnyo mubiri Pazo. Gwolaba ffe tukola tufiirawo. Ekyo ekikazi ekyefuula mbu kiwagira gavumenti. Kyaŋŋamba ebigambo bino kupaka lasti. Eno gavumenti ffe twagikowa ko wadda era twagyeta mwadda. Lwakuba tetuyinza kugigamba. Neffe twagyeta mwadda tebatuwa ssente tubakolera. Twabeeta mwadda lwa kusirika. Pazo mbalaba mukola mufiirawo. Yasitani egudde munnabe. Full figure ne liri Pazo bali mu kwetwala. Liri Pazo ntajjeyo ebyama ng'eki gavumenti bakikowa dda mbo bigambo bya full figure. Tebulijjo yamugamba nga nti eki gavumenti twakikowa dda tuliyo kunoonya kawogo. So toyiwaawo mubiri. Ffe bwe tuli munnange kubanga tugaba tuusaako era ffe tuwuliriza just ebigenda mu maaso babitugambe bonna bana NRM ate twogere kituleke ki nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo agava mu Eastern Uganda nako lwaleero bannakibiina kya NUP babaddeyo n'olukuŋŋaana wali ku kitebe ekikulu mu Eastern Uganda naye gye bukeeredde nga poliisi n'amagye bamaze dde okuba nga basalako era bye tusembyeyo okutegeera nti babategeezezza nti okutuuzaawo olukiiko jjukira miitingi eno ebadde yakusisinkana abakulembeze abalonde abannakibiina kya NUP babeeko ne bye bateesaganyaako wabula bakabatemye nti okukkiriza miitingi eno oba olukiiko luno okuba nga lugenda mu maaso bannakibiina kya NUP balina okuba nga ate bafuna pamishoni okuva ewa DPC. Byonna binaddirira tujja kubanga tugaba tusaako naye ng'ekitebe kyo kyasaziddwako dda. Bingi nnyo birina okuba nga otegeera olunaku lwaleero era bingi nnyo tulina okuba nga tubikuwa. Omukulu Kabaya avuddeyo n'ayogera ku Juliana ne Bobi Wine bye mubadde temumanyi byonna wanino tujja kubanga tubibatuusaako. Biki byamanyi ku Juliana ne Bobi Wine era munnanga avuddeyo n'ayabirya. Ono omukyala gwe bayita Juliana musuuzi owulira Juliana ono bannayuganda ku 160 baali bayina endowooza egamba singa Bobi Wine awasa akakazi kano olw'obulungi bwe kaaliko kumbe bambi Bobi Wine atambulirako Katonda guwamma twala eri omwala gwe owulidde kakati wagambye obiraba abanyigirizibwa kunyigirizibwa kwokka abattibwa abawambibwa abasibe abatwaliddwako ebyabwe gundi bingi nnyo tebiggwayo wano neggwe mukazi gwe kankusomesa abantu bakwagala nnyo n'ensobi zo ne bazireka ebyawandiikibwa bitugamba ku Sadduloki ne Budunego baagaana okusinza ekibumbe neerero wakyaliwo abantu ng'abo be baffe tetugenda sinza kibumbe mwe mubiyooyoote musuuza olutalo lwa full figure n'eri Pazo lukyalanda bano bali mu kwesabula left right center katukutwaleyo mpolampola ate why not. Waliwo kana akasajja kalina ebibuna ebiddugavu kana akatunula ng'emmese kaayimira mu maaso ga pulezidenti okumanya kali kabi. Aka kasajja nze nakeetwalira ekisozi nze nakassa mu mmotoka yange nenkevugira nze nakateekesa ku program akakalina agabuna agabi akasajja ko kannanfuusi okumanya kannanfuusi njagala okubazaayo nakwata akasajja ko nenkatwale wa Bobi Wine kumbe kayina ekibalo kye kabala kaagala kuyimba biyimba nga kaagaana dde oyitawo jjukira bwe kayimba ekiyimba kiri ne bakagulanga ne bakasiba emirundi era nga nze nkajja mu kkomera kakaziina ako nze nakakwa wagambe yagala kunkuba ndagirira wooli njijjawo kale onkubeko gwe yogera bwogezi wooli nze nvuge nnereete anti oyagala kukubamu yogera wooli we mba nkusanga kiggwe ekyo kintu kirano nnyo nze bulwa waawulira nti oyagala kunkubamu ng'oyogera wooli nga nereeta mwepankapanka oli amazzi ondegako ebibuna ebiddugavu konna kakuusira kawunya amazzi konna kaddugala ng'effumbe ennyuma w'amafumbe kalinga kolansi omupya
akasajja ko tekakoma kubijja mu face okumanya kabi kayina olukukuko nakavaako ne skin evako evvu akantu ako bwe katuuka ekisozi tekali supposed na kuyingira ne tubeera ku list yawo ne tubeerawo n'enkuba munda ne kayingira tekali supposed kugenda ku pano nayogera n'omwana wa president omwana omuwala mumumanyi waliwo omuwala omwana wa muzeeyi njateeka bwe kifaananyi nga ndi naye akatebe twanyigawo kanyige bwe mba mulaba akatebe kakafaanagana n'owa Kasuku ate kwagaliza akola ebyo byonna nakagulya n'emmere mu kkubo nekagulya caayi wali twayimira wali kumasakaloode kuliko ekifo kirungi nnyo baabwa kiyitaani akafu kali kuguna omukono kalungi nnyo nnyo waliwo amafuta wenagwa n'ebitabo tugenda okuwandiikamu nali ne Nuruddin Ntege akakaziina ziinaako ne tufuutingawo entebe ne tukawo entebe katuuleko kasobole okwogera nga kaakayimuka kaayasamya ekibuno ekiddugavu ekyo ekyaguba oba kaggwanga kyakantu kano oba bulya mmese oba bulya nkima kyekyakagubya ebibuno nga kaakayimuka kaagamba bannaye Katonda njagala obonereza obuntu nga buno kana akantu keegaana mbu tekayogera ku Bebe Cool na Kenzo kati ensi ekawunyirira ensi ekaddugadde nalaba lwikazungira ku Federation kaagamba bwe kati muzeeyi bwe babadde omanyi ba Bebe Cool ne bakusaasira mbu be bayimbi njagala muzeeyo statement yako nga keeyogerera kaabikula ekimwa kennyini mu kutandikira ddala sipiiki yako kayogera ku linnya la Bebe Cool muzeeyi bwe babadde omanyi ba Bebe Cool omanyi bakusaasa ne bakenzo mu bayimbi olero ojja kummanya nga keeyogerera mu kimwa okumanya kayina ennegu kuba Bebe Cool akasajjako tekali supposed kubeera kutuwa bunanfuuse lero bubeera Bobi Wine lero buyimba ennyimba za Bobi Wine enkya ne buyimbira Museveni luli ne buyimba eno ennyimba luli ne buyimbira eno hipokulisi buyimirira buti kyova olaba nga ensi ebugubiza ensi ebulumye yali alowooza akayumba agenda kayingira akakomeredde ennyumba awo weeri sente zikyagendako zikyakwetagisa ze wateekako omuzingiti ogwo Bebe Cool amala oguwa milioni 8 gudduka mutuwa ogwo muzingiti tegwali suppose na kuyimba kyova tegwayimba nga gwayogera nga bwogezi nga Bebe Cool taliiyo tebagukiza nga kulinnya ku stage njagala mujjukire nga n'abantu tebagwagala nga bwegutalipiira Kenzo kuwerekera Kenzo teguyimbira ddala gwatandikawo ne gukola kalyoka eruweero ne guyola kusasa ne gumukuba ekigwo ekyene nnyenye n'amusoza swaza ensi yonna ng'anoonya platform anoonya endulu y'ekisiru owulira bulungi nnyo Bebe Cool na withdrawing nga sente tebamuwa sente Bebe we are withdrawing ne tuvaayo ne Kenzo itafuna sente Lady Palzera na damu na yena yanukula full figure. Luno olutalo luwabwe kyemmanyi bajja kwesabula paka last. Ate kikazi gwo kaddiye bw'otalekera kuyomba. Kyonna kijja kulive nga amatama gakigudde bweki. Mwakirabye bwe kitandise okukaddiwa. Kirungu. Amayuga gakiringa gambizi. Ne kiryoka kiyugira ku live bweki. Tonna tunuulira mu face ennaku zino otandise okuyuga. Amayuga gazze. Olabye emmindi bw'etalimba. Emmindi ezza amagoba wagifuuwanga ng'olowooza tezze ezizza kati amatama gakuyise olinga omuwumbo gwa bbi bamaliya mundagire nga tebaabazina wajja mbidongo ng'oli kimalaaya kiwabya abaana b'abantu mbu tebayingira music olowooza bonna bamalaaya nga ggwe bakusaasira nga tebaabeebakako balina abaami baabwe njagala okubuuza Bayirini n'amatovu nga tebaabeebakako tebalina baami baabwe wagenda mbidongo ng'oli malaaya wali kimalaaya kyova olaba tewali successful fulumizi tewayimba tewagezaako tewageegeenya wali kimalaaya kigamba fe batwebakako mbidongo abasajja batukozesa mbidongo wali malaaya buli egos gye yagendanga nga bakwebakirako mbitooke ne mu bikookooma leka kutonondera mulimo wali malaaya lwaki ogamba abantu mbu tebajja mu kuyimba ani akugamba mbu okuyimba kwegatta ani akugamba nti mu kuyimba kwegatta
Fulumizi. Ani yakugamba nti mu kuyimba kwegatta. Wali malaya fulumizi. Ng'ogenda wegatta. Ng'ogenda wegatta ku bantu fulumizi. Wali malaya fulumizi. Bano bafuna obufumbo. Bakasalini kusasira bafuna. Bastasia bafuna. Bayirini n'amatovu bafuna. Lwaki gwe ne bawo tosobola kumulaga bantu. Akola kaliyoki. Atera kutegeka mbitundu bye nakaseke n'eruwero kikyusa. Bawo buli muyimbi gwe yategekanga ng'amubbira ku mulyango. Ate kikazi gwo kaddiye bw'otalekere kuyomba. Kyonna kijja ku live ng'amatama gakigudde bweki. Mwakirabye bwe kitandise okukaddiwa. Kirungu. Amayuga gakiringa gambizi. Ne kiryoka kiyuugira ku live bwekiti. Tonna tunuulira mu fese ennaku zino otandise okuyuuga. Amayuga gazze. Olabye emmindi bwetalimba. Emmindi ezza amagoba. Wagifuuwanga ng'olowooza tezze. Ezizza. Kati amatama gakuyise olinga omuwumbo gwa bbi. Fulumizi. Fulumizi. Nze tomumanyiira. Yes, fulumizi. Kankugambeyo fulumizi. Wano. Fulumizi wano wenkugambira. Ebyokugenda okukolera muzeeyi. Ensasula yange. Kiwaayiriza. Waliyo nga nkolagana ne Uncle Bebe. Waliwo we twatuulanga ampa ssente. Ne kiwaana buli omu akiwaayo. Leero ono bw'akimma nga kimuvuma. Leero ono bw'akiwaayo nga kimuwaana. Tamale Mirundi Junior yavuddeyo n'agamba nti kituufu omusango gwa Okero gwawedde nti naye ne taata wa Martin, omusajja yatta Martin nti naye ke kaseera omusango gwe mugwanguye. Teriiwo kipiya. Abantu baaliwo ne boogera omusajja engeri gye yakubamu omwana okuva ssaawa 1, 2, 3, 4 ng'akuba mwana embooko. Obutambi gye buli ewa defense kennyini yabyogera n'agamba nti yakuba omwana okuviira ddala nga ku ssaawa 1 paka ssaawa 4 eyo ng'akuba bukubi ng'agamba ye yali amwegayirira muleke ng'agamba nnyina omutta. So ye Junior yagamba nti naye omusango ogwo nagwo mugusale mangu. Omuvubuka bamuyita Martin, our Lord of Justice, bamukuba ne bamutta. Our Lord tukusaba maama nga bw'osaze guno mu bwenkanya n'amazima ensi yonna n'esanyuka n'omusango gwa Martin, our Lord of Justice, nagwo gwaba agutuulamu n'oguwulirize. Our Lord tulinawo n'ogwa Diana, omwana bamulumba ku apartment ne bamutta ne bamulwepinga. Our Lord nagwo gutuulemu. Omulamuzi Our Lord simanyi namba yo ne I just want to be your friend. Nze mama ka WhatsApp nkateekeko bana omulamuzi oyo kale social media mutuufu. Twagala justice, twagala bwenkanya. Martin afunye obwenkanya. Omusajja teri buli kimu gyekiri yatta omwana ensi yonna n'ekimanya. Kakati tetulaba kye banoonyereza. Omusajja naye omusango basale mangu. Asaavinga ekibonerezo kye nakyo tumanye nti Martin afunye justice. Nga byonna bigenda mu maaso era nga tukyatunuulira amawulire agatambula. Annie Taylor avuddeyo n'anyumya story. Wabula story eno wabadde aginyumya abantu ne bagamba nti eno story eyinza okuba ng'anyumya ku ye kennyini ng'omuntu gw'anyumyako nga yoyo buli omu gwali kubanga agombamu obwala yadde nga story agireese ng'alinga atunyumiza story eyali ku kyalo naye story erabika eri ku ye n'omukyalo omukulu buli omu gw'amanyi. Kati nno kambabuulireko Sylvia nga tonnagenda. Mune waliwo omukyala eyanyumiza yali mufumbo. Kati mbo nga bbaawe agenda afuna omukazi mukwano gwe nga mukyala mukulukulu. Omukyala oyo omukulu nga bafuuka ba mikwano nnyo ne bbaawe. Byogayoga paka baba amuleese ewaka. Munnange ono mukwano gwange naye
omukyala afumbye, omukyala ayozeza, ng'omukazi mukulu ddala nno ddala. Kati munnange ng'ono omuwala agamba mbu nga amutwala nga Nazaala, mbu nga n'oli amuyita maama n'afuuka maama mu nnyumba omwo, maama omukyala buli wakyala ng'omuwala ow'ewaka ng'afukamira ayaniriza maama, amwalira, owulidde, n'omusajja bwe nga beebaka mu buliri. Kati mune nga wonoogamba nti obudde obwedde bukoze eki, bugenze maama agenda kusula, maama nga batuuka nga bamuleka bwawo n'ewaka nga nannyinimu nga ye takinaamu buzibu, ye alowooza ddala maama woono, like relationship ekuze to that extent, ate nga wamutunira alaba mukazi mukulu tayinza mwagalira ki musajja we. Maama bw'akyalumu omuwala atuuka abuuzamu, naye maama ogenda ddi? Munnange maama ogenda ddi? Lumu yadda okuva ku mulimu nga gwabadde ayita Nazaala n'omusajja baawe. Ayiwe bambi maama, ng'omupiira guseka bannange, endiba kwata penalty, kwata goolo. Omukazi yatunula kuwunga, munnaye ne bamugamba gw'oba tosobola kigumiikiriza gwe aba apaakingamu ebyo byogende. Ono mukazi wange, naye nga gwagamba mukazi wange myaka 7, omuwala myaka ago 2. Bannange kiki? Nawulira ennaku mbunga ate yali yeefuula mbu munnaddiini nnyo, bw'atya nnyo Katonda yeefuula mbu munnaddiini. Maama nga baamumeketera dda omuntu ng'ayinamu wabula owedda annyumya emboozi naye ng'ekiri mu comment section buli omu agamba nga buli omu bamenshoninga erinnya ly'omuntu, wabula ye agamba badde atunyumiza sitole. Esitole eyo mbu ekintu ekyo kyatuuka ku muntu omu, naye ng'abantu bagamba nti atidde kukyatula. Ife munnange tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna nga wegatambula, era nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kkalira nywera. Buli kimu kyoweetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nkikutuusaako nawoli wonna wosinzidde. Tuula butuuzi kkalira nywera, omukutu tuli gumu gwokka, NCK TV. Era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga nga kutuusaako nawoli wonna wosinzidde. Bingi nnyo ebigenda mu maaso. Waliwo sitole eri mu kutrendinga, nayo tujja kubanga tugikoonako. Waliwo sitole ziringa 2. Waliwo Spice Diana versus Shiba Kalungi. Eyo nayo kati bawagizi bakutte wansi ne waggulu. Abawagizi ba Spice Diana bawanda muliro, abawagizi ba Shiba bawanda muliro. Buli omu bekomparinga ani olyo sitole naye eriya. Waliwo sitole ey'omwana muwala Sise wa Jamaima eriya eri mu kutambula ne step dad. Byonna tujja kubanga tubikutuusaako. Gwe tuula butuuzi kkalira nywera, amawulire go mangi nnyo naye sitole ne omwana muwala bw'aginyumya amaziga gamuyitamu, bw'ayogera kwegamba alina obulumi bungi nnyo ku mutima. Yakabasanyizibwa ate famire ne basapootinga step dad instead y'okuba nga bayimirira naye, mbu ne batuuka n'okumugamba nti apologizing. Ku myaka 11 omusajja yatandika okumukabasanya kakyali mwana muto. Musajja ng'amukabasanya ne yeekubira enduulu, naye obulumi alina bungi nnyo ku mutima era bwaviiriddeyo kubanga ayogera. Ne bw'ayogera olabira ddala nti mu butuufu singa ayina obuyinza, singa ayina engeri, yandibadde omusajja ono amukwatamu n'amuggalira. Oli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga,
ringing that notification bell, sharing liking esigadde buterevu amawulire tujja kubanga nga kuweera nja kubanga nga kutuusaako sigala naffe tuvaawo.